tumaze Ukraine tumaze kuzi nezenjawulo omuntu yandagadde okumanya awozaako story ki kuba lwenda leziri waawa mbogede ku Queen bogede ku Prime Minister bogede ku ku Kenya eriwajo zaakawo ndozero zaako akatubagiro k'ebyobufuzi akabaddewo e Bungereza ekyana abakyala tojja kukayita katubagiro ninga nalyo libadde gulire kulu nti yavudde mu bulamu bw'ensi eno nga amaze ku nnamunondo ya Bungereza emyaka 7 so nakola record 1952 kitaawe lwava mu bulamu bw'ensi eno bimusanga yali na Kenya mu luwummula naye ng'enkola bweri nti oli bwakisa omukono gwo otuulawo butereevu emikolo gikusanga luvannyuma kakati naye bwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno mutabani we Charles emikolo egisembayo gigenda kumusanga busanzi omwaka guno ogujja 2023 naye ye mu ntebe mwali yatudde mudda libadde gulire ddene nti wakirabye bakulembeze b'ensi eno bonna okufa kwa n'abakyala bwe kwabakakkanyiza ng'ogyeko wa America Joe Biden yalemerako ne bamukiriza emmotoka 3 abasigadde bonna baatambuliziddwa mu baasi ng'abaana basomero so lyabadde nalyo gulire ddene naye era bw'ogendako mu Bungereza nti mu mwaka gumu 2022 babadde ne basaawa minisita 3 kakati ekyo kiyinza okutwala emyaka emirala 10 nga tekizeemu kulabika nti Boris Johnson embeera neemuyitirirako n'asuulawo entebe amusikidde Liz Truss mu nnaku 45 n'alangirira nti obuvunaanyizibwa bunnemi ne bafuna Rishi Sunak alabika ebintu abitebenkeza we tumaliddeko omwaka ng'embeera ekyukidde ddala okuggyako nga ntaanya naye ayinza okumalako ekisanja kino ekibadde ekya Boris Johnson kubanga bonna ajjukira batambulira mu kisanja kya Boris Johnson Labour Party n'ebibiina ebirala ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti babadde bamulemerako Sunak kuva ku ntandikwa nti satula parliament yonna tuddeyo mu kulonda kwa bonna Conservative Party sineetegefu kubanga opinion polls ziraga nti bw'otegeka okulonda kati Labour Party kuwangula kitegeeza badda ku opposition kakati Sunak alina okufuba okulaba nti akola byakola amaleko ekisanja kubanga ebbanga bwe liyita abantu bayinza okukyusa mu ndowooza naye bino Conservative Party bye bayisizaamu okuva mu kulonda kwa 2015 jjukira twatandikira ku Cameroon n'agenda Theresa May najja n'agenda Theresa May bw'agenda n'ofuna Boris Johnson embeera gye bayiseemu abamu ku Bangereza ebaleetedde okutandika okulowooza nti ndowooza kyekiseera tuddeyokko mu Labour Party kubanga jjukira aba Labour Party baasembayo okufuga 2010 ku mulembe gwa Gordon Brown okuva olwo emyaka gino gyonna Conservative Party yebafuga naye yebayisizza mu bino byonna ebidobonkanyiza n'ebyenfuna n'ebintu ebirala bingi e Bungereza so nalyo libadde gulire ddene bw'ova e Bungereza n'okomawo ate wano ku Ssemazinga wa Africa okulonda kw'e Kenya nakwo kubadde kunene